ekibiina kya NUP kyafa. Ani yakitta? Eyakireeta. Bw'oba omanyi nti gw'olwanyisa NRM tekoze bulungi, lwaki okola ebintu ebifaanagana bya NRM? Ennaku z'omubbi zibaana zituuse. Ebya Mpuuga tebitandise leero, by'owulira e Masaka byatandika dda munda mu kibiina kya NUP. Ani yalonda Kyagulanyi nga pulezidenti w'ekibiina? Olwaliro kaakati tolina g'osobola kugamba nti NUP eriwa. Batubuulire NUP eriwa kitegeeza ki? Bwe baali bakitwala kyokka batwala bigambo. Certificate ffe tugirina, register ffe tugirina. Bo bagenda ku NASA ne bakubisa kaadi zaabwe kati zibadidde. Abannayuganda ebitundu 9 ku 10 tebasinyamayo, batambula butambuzi ebinyo bijjuddemu. Wakiri eddagala ly'amannyo balina obusobozi obulifuna. Kati tebalina ebitalo n'obifuna ogenda kugula munnyo. Ate nabyo bifuna mu kyalo kizibu kati. Abantu amare emyezi n'emyezi nga tafunye yadde siringi 10. Bagita frustration, omuntu okugwamu essuubi. Omuntu bw'ogwamu essuubi watonna ky'osobola kukola ekiteekateeka obulungi. Abantu bannawe basula. 103.3 Radio 4 Ensunsuzi tuli mu programu ekitawuluzi era nga ndi n'abakulu bano nga bwe bawulira. Era waliwo n'okwerumaaluma okuli mu babaka ba Parliament abali mu Buganda ab'ekibiina ekya NUP. Era abakulu bategeeza nti bagenda mu buli constituency y'omubaka oyo owa NUP babenga bakumayo ekyoto beebuulirire bezze bujja nga lulinga lusirika. Bino bigenda mu maaso mu kibiina kya NUP birikawa ekibiina kino. Ntandise ne Gideon. Ekibiina kyafa dda. Ogambye otya? Ekibiina kya NUP kyafa. Ani yakitta? Eyakireeta. Kibalama. Ate Kibalama bw'akitandika. Kibalama naawe. Bwe baamala okukibba ne bakitwala bo balowooza ekibiina ky'ebyobufuzi tekibibwa. Leero twabagamba nti ennaku z'omubbi zibaana zituuse. Hakati ennaku z'omubbi zibaana zituuse. Ero ogenda bawulira. Gwobalaba balina enteekateeka y'okuteekateekera eggwanga nti bagenda kwesimba oba wangula bwa pulezidenti. Bo kye baliko ate bagamba bawangula akalulu. Bali mu projekiti. Nze njagala kubuulira ebya Mpuuga tebitandise leero, by'owulira e Masaka byatandika dda munda mu kibiina kya NUP. Ekisooka bwe baali bakitwala kyokka batwala bigambo. Certificate ffe tugirina, register ffe tugirina. Bo bagenda ku NASA ne bakubisa kaadi zaabwe kati zibadidde. Olwaliro kaakati tolina g'osobola kugamba nti NUP eriwa. Batubuulire NUP eriwa kitegeeza ki? Kibiina National Unity Platform. Nze kubuulira ani yalonda Kyagulanyi? Nabagamba wano omuganya okuddamu ekibuuzo ekyo. Ani yalonda Kyagulanyi nga pulezidenti w'ekibiina? Wali ggwe? Ani yalonda Bisekezi? Anti wulira wali ggwe ne tetumulondanga. Ani mukama woli Kibalama? Waliwo ebintu bibiri. Ne mukkaanya ne mumukwasa ekibiina. Waliwo ebintu bibiri Fulgencio. Waliwo okubeera flaga bearer. N'okwata bendera y'ekibiina okwesimbawo n'okubeera pulezidenti w'ekibiina. Kati kiki mwamuwa? Kakati baali bamuwaddeko yeesimbewo. Flaga bearer. Kwesimbawo n'otayitamu oddayo obeera memba ng'abalala. Ne baddamu bakulonda ate olulondo olulala nga mugenda kuddamu okwesimbawo ne muddamu okulonda. Gundi tuzeemu ne tumukubako akalulu kati ye flaga bearer waffe. Kye mwakolanga muli magere. Tusobola okuleeta Mpuuga, tusobola okuleeta Bisekezi, tusobola okuleeta Tugume ne beesimbawo eb'ekibiina ne balondamu omuntu oba agenda okwesimba okubwa pulezidenti. Ye Kyagulanyi ky'atayagala. Kyagulanyi oyo golaba tayagaliza. Omwana oyo alina omutima omubi, simwogerako mu mbeera mbi. Bw'oba ojjukira bwe yali n'ono Buchamani nga ye vice we ng'ali mu ghetto nga ye president yazimba amaka gatali bona emagere Buchamani ng'asula n'akola by'omukazigo ka $5,000. Era singa kitegeeza ono yali akola nnyo ng'oli takola. Singa ati yali vice we gwe muba mukola wamu muyinza okubeera mu gavumenti kati nga bw'olaba MUSEVENI ne gundo ono mukyala arupo n'amuleka atambuza ebigere. Oyo mwana alina omutima omubi tayagaliza baganda abayivu. Buli muganda omuyivu tamwagala kumpi. Kyogamba yavuddeko okwerumaaluma mu kibiina. Oyo mwana alina omutima omubi tayagaliza. Olaba ne kojjaawe yamuwa ekibiina abeere flaga bearer yamusuula sula mu nyumba etali mu madirisa. Ani kojjaawe? Kibalama. Kojja wa Kyagulanyi? Omanyi oli kojjaawe. Yamuwa ekibiina ffe twate tuliwo n'akimuwa. Tugenda okujja nga amugambye nti genda weesimbewo nga balangiridde mawulire nti mwali bweri wa ggwanga. Naye kasookanga amaliriza okukwata ekibiina yakimubbako n'amwekweka tamukubira simu tagikwata tamuweereza message tagiddamu tanagwagala kulaba ali mu nyumba etalimu yadde madirisa. Oyo mwana alina omutima omubi mu bantu be. Yagoba Zadriga, Dr. Zadriga gyali eyali vice we omuwulira gyali.
yagoba kidandalo muwulira jali yagoba bano bagundi ono yali member wa parliament nani somero lyekisasi yani omwaka aliao sengendo sebagala sengendo yabugoba jali abantu abakuru bona yabejjako nse nsaside besi general kwago abagenze koyo omwana oyo tuddeko katono nnyo emabega ali programu ze ekibina kya nupu tekitandise leero omwejjere tuddeyo katono nnyo emabega ekigenda mu maaso mu kibiina kya nupu tuvudde ku Kyagulanyi ng'omuntu omukulembeze waakyo kakati yaleese obuzibu obwo bwonna yaleese okwerumaluma kuno nze kugambye ne kakati yamazedde okwerangirira nti agenda kwesimbawo ekibiina tekibeera na fraga beara forever tewali permanent NRM nga bwe kiri kati bobomanyi musoke maliriza mwejere dindako yes bobomanyi nti golwanyisa NRM tekoze bulungi lwaki okola ebintu ebifaanagana bya NRM kitegeeza naawe kati gwe naawe nze sinza kugoba na kyemalira Museveni ate nendeta kina kyemalira omuto Bobi Wine sobola oyo mwana alina omutima omubinze kyenkugambye taagaliza Mpuuga taagaliza Segona taagaliza Beti Namboze ne tulaba abawebifo atula nabo obawulirayo kujjako kubasolooza akwata obuwumbi 7 oba mu gavumenti n'akwata akakadde kajja ku member wa parliament buli mwezi awo gundi webadde etuulaawe kamwoca ng'agamba nti basasula $2.25 buli mwezi nti ekibiina kisasula $2.25 ng'agala ziri zonna ziva mu gavumenti zonna azirye banange omwana oyo alina omutima ndowooza mwejjere ndowooza bino byogera lwakuba nti yakusula nga talina kantu kakuwa singa abadde akuweerezayo kasente tewali byogedde nzondaba ndi idiot sibo batuyise naye nze nina omutima ate njogera amazima nze bwe mba nakyemukonjedde mukyogere wawulidde mugwanga Kivumbi byayogedde wabirabye walabye Segona kanso Segona byayogedde awo bwe bamuyamba okumukola ebyamateeka byamuyisa mu kooti gye yaliyo naye bonna yabasuula kati bonna bali eyo era buli yava mu DP bonna ba Dr. Bwanika bonna kati bakaba maziga babataddeko abaana eri wansi 103 Radio 4 ensonsozi tuli programu kitawuluzi bamutaddeko nanungi Admed Bwanika bamutaddeko omuntu eri wansi barwanyisa buli omu yenna Segona tagenda kudda Beti Namboze tagenda kudda sinze kubuulira buno mujjawa munupu wavaayo nze navaayo ebifaayo bimanyoti bw'ova mu nyumba gye nsulamu sigiteekamu mupangisa kati bali bapangisa era kati obayita ki ekibiina babalonda waliwo yalonda bisekyezi Radio 4 tombuulira nze kankubule Bobi Wine babadde omugaati mukamwa sina mugaati bakubye omugaati gwe ng'ogulya kakande kintu kyo wakirinanga okifunamu kakande kakande bino byaggwanga njagala tuwume bajjamu ekintu kyammwe kye mwetandikira njagala twogere ensonga eno tuwulidde obusungu omukulu bw'alina ku kibiina kya NOP naye ensonga gye tuliko eri mu ddiiro okwerumaluma okuli mu kibiina tulaba nga ebibiina by'ebyobufuzi kaakati kalinga kafuusa akagenderere nti kabeera nsonga ntono nnyo ne beeyuzaayuza kukakana nga ekibiina kyabulukuse bye tulaba mu FDC olowooza si bye byolekedde ekibiina kya NOP Fetwina office muyina 2 muyina ye Katonga naye najja nankumbi office eri Katonga ye watola president wa FDC tugende mu kibiina kya NOP kaakati ebiriyo ebitandise bye tulaba ebitandise saawa eno mu NOP nze nno nga muna democrat awagira democracy binsanyusa osanyuka nnyo ekibiina kya NOP kyeyawuddemu mwawulenge enjawulo y'okweyuzayuza n'okuteekateeka practice nga democracy democracy abamu ebisongovu okuwayisinganya ebisongovu singa biyitawo kwe kwawukana kwe tuddako kati ate awo teba maturity nze wemba nakeera ku makya ne mpagira Major General muntu nga president we FDC n'avaamu nga batusinze nga waliwo amuliyati nengoberera amuliyati ngamba nakuwagira amuliyati n'akola ebitaliyo ekibiina ekyokuntiko ne kimugoba
conference nemugoba kati ngoberera Lukwago mu president wachi FDC yeyo democracy kati wogera ku macha nu kola chi chairman kampani kale kangunyonyere ko mwejero buzibu bwayina buli bumu obuzibu bano mwejere bagena ne bakola rules memorandum and articles of association ya gundi yawe n'amateeka agafuga ekibiina kyabwe ate ne beesibirayo kati oyogera ku kibiina kikuba kati alina ekibiina kya fiiru kyalimu beesibirayo kati mu kwesibira ate fe FDC kyetakola oba kiwulira kati fe FDC the chairman asobola okubeera wali wadiminga fit naita meeting extraordinary meeting nekola kyeyagala oba luddawa oba wa yonna weetudde tekitegeeza nti alina gituusawa oyogera nange bali baleke kiri mu mateeka ga FDC sinze yabaga amateeka ga FDC chairman wonna waalaba awali fit wasobola tuwa extraordinary meeting neise ekiteeso kyakola tudde ku kibiina kya NUP office FDC tuveeyo so kacyengezaako kuga FDC tuveeyo tudde mu NUP tewali kwerumaaluma batandise okwesongamu munyonyola ekigambo kimu tewali kwerumaaluma problemu y'abano kati baddayana bonna ekibakankanya okugamba NUP ne Katonga tebaagala cohesion kasita bawulira nga waliwo okukwatagana okulwanyisa nakyemalira kakande nkutadde ensonga zenkubuuza ogani oziddamu baveeko mbuuza nziremu NUP okwerumaaluma okulimu kakati kukitwala wange ekibiina kwerumaaluma eyo sign of practicing democracy kyenkunyonyola tutosobola kiraba mu NRM mulimu semigodi womuddamu ogenda ye solo candidate tebamuddamu oraga bopaka kochobola isi political party yonna fulgency political party tuyingiramu oba ideologies ideologies nze nzijanga nakulira mu kika kya wantu wachi wanjawulo obanga nine ndaba yange genda bamu ebintu nakireta conflicts nenga conflicts ezo ebiseera ebisinga ziba resolved within teri era pate kasitogira banga ye eri kugundi kunono wekiribe emirembe yoteba political party ekyo kiba kidini nze nkubuli ekigambo kimu political party yonna erina okubeera ne conflicts but how do you solve the conflicts within the political party nga tezibamenye cause muba abantu banjawulo tulina cultures ezenjawulo districts amawanga buli kimu yagenze kwegata nebesije ne Lukwago yebuziza kwani mediating factor maliriza mediating variable yaffe ne NUP eryeji etya kujako president Museveni kyekigendererwa ekikulu ye mediating variable tweyanza government ya NRM Diana bya mirundi ebiri besije takiriza mu kulonda kwanga akimanyi tiwali lukasobola kujja ku Museveni takiriza kakati muri kuki ati mu musarewo kale atuliriza eno 13.3 Radio 4 ensonsozi police ezikiza omuliro eyiseeko wano n'ekimotoka kyayo nesooka nezikizaamu kuluutu kakati ate katulabe omuliro engeri gye guddamu okukwata gwepankapanka tuli ku nsonga y'ekibiina kya National Unity Platform. Diana, tujjukira nga akalulu ka 2026 kaggwa nga President Museveni amaze okulayira ebimu ku bigambo byasooka okwogera mu speech ze yagamba nti 2026 watuukira wagenda kuba tewaliwo kibiina ky'opposition. Kakati twasooka ne tulaba ekibiina kya Democratic Party omukulu yali yakikulembera n'agenda abamu bagamba bakiyita bamuwasa NRM yamuwasa ne mukuba embaga gyali aweereza. UPC tulaba ebiriyo okwerumaaluma era bagamba akena naye aweerereza mu gavumenti ya Mwami Museveni. Tulaba ekiri mu FDC kyayawukamu era nsonga ziri mu NRM yaweerezaayo ssente zibayita ez'ekibi ekibiina ne kyabulukuka. Tulaba kati NUP ebadde esigaddewo ng'ekolera wamu ng'ekitole naye etandise oluvannyuma lw'okutandika emyaka 2 n'ekitundu egibulayo okutuuka nga tumaliriza ekisanja kino. Tulowooze nti ekigambo Museveni kyayogera nti wagenda kuba tiwaliwo opposition kyekino kye tulaba ekigenda okutuukirira
Mwanyinaze ndi mukyala Muganda sitera nnyo kwagala nnyo kulingiriza biriwa neighbor wange naye ate neighbor bw'ateefuga ebiri mu nju ebyandikomye mu nju ne bifuluma n'obisanga nga bituuse mu banneighbor be naffe banneighbor oluusi tugamba wayi katuwulirize ne tubiwaako ku attention osanga embeera eri mu nuupu obadde wakagitegera wagitegedde jjo n'osalawo n'ogaa nti yibye nawulidde mubiwulira tubinyumyeko olwaleero naye ffe gye tutambulira tubadde twabiwulidde gye bwavudde omukenkufu ennyo mukenkufu lawyer ow'ennyendo Mukungwe ye banne be yali ayita banne bambi bamuteeka dda ku bunkenke wabula ng'omukulu avudde waggulu yasoose okwogera nti tulina bannaffe abamu nga bo bali very selfish betunuulira bokka batambulira ku bigendererwa byabwe bokka ndowooza eyo ewaabwe bwe batyo batambuza ensonga zaabwe omuntu ono ebigambo byonna byayogedde temulina kimu n'eki kya bulimba naye nga babalanga ebintu ndowooza bye sijja gendamu nnyo era ono nga bw'ayogedde akageri kabeerayo nze ngamba naye kansigale nga nganti byebyo kubanga omuntu omukenkufu webatandikira omuwalampiro oli abalabye nti ono asingako sijja kumusobola singa muleka n'akola ki kaakati nze kamuyiize nga bukyakola ki nga bukyali naye nno kiringa nga bw'onooga nti omwami alina omukyala ewaka omukyala afunye akalimu omwami agenza okulaba nti omukyala ate akasente kafuna kangi nnyo kasinga ku kake mu kifo ky'okunyinyiitiza omukwano omukyala ono aleme mulalukako nga bapulaningira akasente akangi kano okulaba nga beezimba ate azimba buzimbi n'atandika n'okkuba empi ekikyanguyiza omukyala okukulekawo n'akulekera ennyumba yo kati munuupu ani mukyala ani azimbye okutandika okkuba empi nina byempulidde wano nti ate oli simanyanga twamuwaako obuwi ne tumuga nti gezesa ng'oyitidde wano ate kakati ayagadde kwefuula nti yenna nnyini bannange mwakola ensobi omuntu awantu wafunira switi awooma kabi omuteekawo n'awulira nti switi amunuunya awooma okumusigululawo oleeta greda z'otamanyi muwendo era mumusirike mwakyekola balabe bulabi bigenda mu maaso mwakyekola kyaggwa mwanyinaze agenze nayogera ku NRM simanyanga Museveni tava kusema twakola fe waffe mukwano ewaffe oyagala okutegeera kiva mu NRM ng'ovudde ku byakatonga oyagala okutegeera ebibeera mu NRM ng'ovudde ku byakatonga kati wuliriza fe waffe teri gwe bagaana kwesimba ku kifo kya chairman okitegedde taliyo bw'oba oyina ebisaanyizo ebikukkiriza okwesimbawo ku ntebe y'obwa chairman teri akugaana era gye bwavaako omwami omu gwe bayita John Simbwa yaliko omubaka we Makindye East yajja era ng'ayagala okwesimbawo era ekyamugjamu byali bisaanyizo byamulemesa okukola ki okujja era baali babiri waba kubeerawo omuntu omulala nga yalina ebisaanyizo ebyo era baali bajja kgenda mu maaso tugende mu kalulu naye enamba esinga obungi abali mu kibiina ky'NRM bonna bendaba ulira Diana abantu bonna bali mu kibiina ky'NRM bendaba tebalina bisaanyizo bibafuula bakulembeze teri atayina ne batya buti ulirize eno teri atayina nange nina naye nze nzikiririza mukyeyamaani wange naye sikeera ku makya nentuula butuuzi era nvaayo ne ŋŋamba nti nze nga munnakibiina nga mmemba mu kibiina kyeyamaani akyankulembera simulinaako buzibu ankulembedde bulungi alambika bulungi ekibiina era omukisa ngumukoze ki ngumwongedde kakati tuddeyo katono ku kibiina kya kakati nzira ku kibiina kya nuupu okwerumaaluma nze bulwe beerumaaluma ng'ewange nze eno nsonga mbere ekisooka kya byonna gwe nga NRM kukolera ekisooka kya byonna bannaffe eno abasinga obungi they're not patriotic they're not patriotic ate tebayanyanira nakufuna ku patriotism gundi ki training okitegeera tebabiyanyanira nga tetulina secretariat ya patriotism weri naye bwona agenda nti basomese ku mwoyo gw'eggwanga ng'olwaye bayingidde mu kibu gavumenti ekimu ku bigendererwa uliriza bano gwe bagamba mbu bamuwasa simanya gyali afumba ono gwe bagamba nti bamuwasa gyali afumba ye alina omutima gw'eggwanga era ayagala okuweereza eggwanga ly'e Uganda bw'avaayo n'aga nti wano wengenze nange kampeereze kuba ndi munna Uganda balinga baga nti bamuwasa era ali mu tulaba olunaku olw'eggulo twakagabo
naye bamwaniriza mu kibiina kya NRM. Si kye kimu ku bigendererwa bya President Museveni okuba ebibiina by'opposition byonna bibe nga bitambulira wansi wa NRM. Twaha Kagabo okujja mu house yagira kuki? Nope. Lwaki nope te maintaininga Twaha Kagabo. Omuntu buli lwalaba omuntu buli lwalaba bakuyisizza obubi. Ate nga towumbibwa. Totuula kubuuza bibuuzo byo ne babikuddamu. Tokkirizibwa kubuuza lwaki kino kiri bwe kiti. Omuntu asazeewo oba osuubira ki? Ayina omutwege nga gwetengeredde yetegerera. Ojja kumulaba nga naye alinga Twaha Kagabo. Ekitegeeza tulina n'ababaka balala okubalaba nga beesoga ekibiina kya NRM. Bayitirivu mubalinde olw'ensonga omuntu eyetwala nti yabakulira ali very selfish era ogenda kulaba nga asigazza ababaka abali selfish okugeza nga owewange Makindye East okugeza kati essaawa eno owe Makindye West musajja wattu ali bibye ani alanise wanyana watabanyega ko mugamba nti nedda essaawa ya leero ngangendo kuwumuza mankyaliera ku nuupu go essaawa eno kirungi otuleetedde bali ku national level naye olutalo oluli e Makindye awo nga balwanira obukulu mukama wange atwala Makindye chairman we Makindye yaba meya n'ababaka aba constituency bagala buli omuntu ayagala amaanyi okuva mu office eyo ng'olabika owulidde lwawaggulu. Bino byonna bye tulaba bitegeeza ki ebyobufuzi bya Uganda? Bikula oba bidda wansi? Ebyobufuzi bya Uganda bikula olw'ensonga nti balina eddembe. Buli omu avaayo n'akola kyakola ki kyayagala. Eddembe lyaleetebwa Pulezidenti Museveni lyeri bayinudde okulaba nga buli omu asobola okukina ku munne. Ensonsozi ndi n'abakulu ne Tom Kakande ne Tugume Gideon omuwejjere. Sigena diogere ndi ne Diana bano bagenza abamu okufuna degree ez'okulinga fe twazifuna dda myaka 15 emabega. Actually nze masters nazifuna myaka kati 14 emabega okufuna degree ey'okubiri. Mu myaka 3 mujijjo nali maze okufuna degree ey'okubiri. Naye nga ekikulu kiri nti ebintu ebisinga mu Uganda era kugezaako kunyiga noga kankole kino kantambuze kino ndabe wentuuka ne byokusoma ennyo tebigize nnyo makulu gali awo era kyova olaba abaana basinga okusoma bakuvuddeko naye ku ebyo byonna bebala basomye mwebale kusoma basobodde okumalako kubanga percentage tono kati emalako abaana tebalina school fees university bagivaamu buvi asomako semester emu eyokubiri nezigaana n'avaamu abamu tebalina nabo batandikira n'abaana abali wansi amu ebibuuzo tebasobola bikola ebya UNEB tebabikola sene nga tebalina so embeera eriwo kati mu kaseera kano Mukama Katonda asobozesa omuntu okubaako wamutuusa so njagala kukulisa abo batuuse gye batuuse ate nsaasira abo bali mu bizibu ebyenjawulo abatagenda kusobola kuzaayo baana ku ssomero abaana bali waka yadde oli afunye first grade naye essomero tasobola kumutwala mu ssomero kubanga sente talina twabadde awo nga nange owange in fact yafuna first grade twagenze yafuna 9 naye twagenze masomero ga gavumenti agawamu tunoonyeko ebifo naye nga bakugamba obukadde 2.5 obukadde 3 kati netwekanga ng'ekyamaziba tetujja kusobola kati n'olwekyo njagala kusaasira mwenna abalina abaana abamaze ekibiina ekyomusanvu nga temugenda kusobola kubatwala ku ssomero nsaasire n'abo abalina abaana wakati nga tebasobola kubaliisa mmere olwaliro kakati omuntu okulya emmere kizibu nabuuziza nibanga nti abamu okugattawo kitegeeza nti kwegamba kyandibadde kyenkya n'ekyemisana bakikola mulundi gumu oluusi bafunayo ak'okulyako omulundi ogumu so embeera eri mu bantu mu bannayuganda nzibu oli bwalwala okumutwala mu ddwaliro okuvaayo bamuteekako cupa 20 sente beetaaga emitwalo 5 tazirina akati abamu ne batandika okulowooza nti wali tulowooza tugende n'ebidomola byaffe kwate ekidomola ky'amazzi lita 2 kyetike genda nakyo mu ddwaliro otwala bagamba tukakuteekako amazzi olwo munteekeko agange gaagano kubanga agali ag'essente tetujja gasobola omusaayi tugaba gwa bwerere naye kati ogenda mu ddwaliro okuteekako omusaayi weetaaga emitwalo 15 so kakati ebintu byonna bitusobera naye mmanyi nti
ekiseera kijja kutuuka twekolemu omulimu twetereze Uganda tugize engulu kubanga ekireese obuzibu byonna butabaako kintu kye tusevinga nti buli kokola kakulya kati ate nga tekawera ofuna emitwalo 2 omwezi naye ze weetaaga mu mwezi ziri mitwalo 6 kati n'osigala nga buli kaseera oli mu mabanja oli mu mabanja ku simu oli mu mabanja ku eza MBs niweewola ku simu eza airtime niweewola ku duuka ekuba erimu n'olita n'otandika okuyita awala buli wamu ng'amabanja gakulimbulago buli wamu mabanja kakati mu mbeera eyo eggwanga terisobola kweyongerayo okugenda mu maaso abantu kati basinga bafa stress omuntu w'emyaka 2 omuntu alinga wa myaka 6 ow'enkaaga omuntu alinga ow'ekikumi ati olw'okuba nti stress egiza abantu tekyali ssanyu mu bantu teri ssanyu era neewuunya minisita bwe yagamba nti bane basekera abagenyi magenyi onoobasekera otya nga ebitundu 9% bannayuganda tebasenya amanyi naye era bannayuganda ebitundu 9% tebasenya amanyi batambula butambuzi ebinyo bijjuddemu wakiri eddagala ly'amanyi balina obusobozi obulifuna anti tebalina abantu tebalina sente zigula eddagala ly'amanyi kyenjogerako nkimanyi n'akati ne kabula ak'okuttale buno bwe twakozesanga obuwukiwuki obukalitunsi sebo kankubuulire ebiriwo kati abantu n'amanyi balina matono ogenda na mukyalo ngo gonna gaweddemu maribu temuweebuuza kye kijjamu amanyo g'abantu kubanga abantu balina sente zigula toothpaste ak'ebitaano bwe kati kubuulire ebitaano n'obifuna ogenda kugula munnyo ate nabyo bifuna mu kyalo kizibu kati abantu amale emyezi n'emyezi nga tafunye yadde siringi 100 eyo embeera eriwo kati so abantu 9 ku buli 100 tebasenya amannyo kati oyo tosuubira na kumukusekera olya naye abantu bagamba museke oseka ki ng'omukyalo kati maribu meerera abantu abasinga maribu osanga edda amaribu amanyo galazeewo bikuukamu bivaamu bikutuka ensonga ki anti kati tomanyiko obuwuka buli obuli amannyo oba tolina zisenya zigira gundi amanyo gavaamu kale amanyo gaweddemu okitegeera ati mu mbeera eyo bannayuganda gye balimu talina bwaseka tomusuubira kugenda ku kubo asindika amanyo agaddugala bwe gatyo okiraba amaliba ameerere gogamba abantu bagende bagasinyike eri abagenyi era kyandibadde kyakuswala nnyo singa babisinikayo singa bagenda kukuba ne basinikayo ebinnyo ebitali byoze okiraba era kyandibadde nze kubuulira so batuleke tubonaabone lwaffe mbeera gye tulimu mbi nnyo sebo nyoma ekiragiro kya minisita kyayisa nkugambye minisita kyeyali akoze singa akamwenyumwenyu ate nze nandibakunze ne mbaleeta ne mbateekawo ensi neeraba bannange ensi yandyewunyiza bannayuganda nkugambye abantu tebasenya amannyo oli akubeerako kumpi naye ng'okunya kwawunya akamwa ogamba naye kiki omuntu akyasobola nakugula de kachwingigamu ka siringi 10 asobole okukameketa asobole okukola ki abantu bawunyebuunya akamwa ze mbeera eziriwo kati onoonya nekyokolera omuntu nekibula so mu mbeera gye tulimu ey'ebizibu bwebityo ebyenkanidde awo oli bw'ava eri n'agamba museke musindika amannyo ye tamanyi mmanyo kiga basinika oli avuddeyo n'atuvuma sebo erinnya nalyongeddeko nze idiot sebo yatuvumye yatugambye abatana kyakulya abatana mere kati nze Gideon tugume omuwojere idiot kubanga yagambye abatali atesobola abatana kyakulya abatakola ki ba idiot kati nawe oli idiot kakati nange nalyongeddeko Gideon tugume omuwojere idiot okubanga tuwesobola kikikufula idiot anti kati nze ndi idiot ani yakyogedde minisita oli emukero oli omwana w'omugenzi first son w'omugenzi titokero olowooza yasinzidde ku kyo kukyogera anti bo bamanyi ebizibu by'abantu tebamanyi bale babulabi bali mbakulidde mu sentence lozadda ategeeza nti omuntu atasobola kwekolera kwetuusako kyakulya okole ki yego okole ki kati mulime singa tubugende ewaabwe kati Uganda emanyiddwa ng'okulima olime ki olimere ku ttaka lyani ettaka bali tugobyeko ku 103.3 Radio 4 ensonsozi tuli ne Gideon tugume omuwejjere agambye kati ye idiot nze idiot kati nze idiot nze sigenda dde kuyita mulimpete anedda mulimpete kubanga sisobola omukulu yatuvumye yali mukulya ali mukusanyuka ensimbi yazisangawo kitaawe yajjako omukulembeze omulonzi tamanye nti n'ebizibu bye tulina kitaawe yabituleetera ebyo tabimanyi sigenda dde kuyita eryo kakati nze mumpite idiot mwabawuliriza kati nze Gideon tugume omuwojere idiot
gwe tuli nayo nako olwaleero nga bwakutegeezezza tusuubira okwegattibwako bakulu abalala tunnyonnyole ensonga nga bwe tuziraba mu sabbiiti eno atusigiddemu katunoonya ku kifaananyi atuyitiddemu ye nga bw'alaba ebintu nti embeera eyongedde okukaluubirira bannayuganda mu ngeri emu oba endala. Abaana buli lwe babeera bateekateeka okudda mu masomero ebintu ebikozesebwa birinnya ebbeeyi omuli sukaali, ebitabo, sabbuuni, ebintu ng'ebyo peeni. Abayizi balina okutwala ku masomero amasuuka, keesi, ebintu ng'ebyo abaana bye beetaaga ku masomero birinnya, fayiro, riimu. Kibeera kigendererwa ki? Lwaki abatunda ebintu ebyo birinnya? Era ne tugattako ne tugamba nti naawe wennyini otubuulidde nti bwadde otwala omwana gy'anaasomera wasanze nga school fees ziri mu kadde 2.5 n'okudda waggulu. Okulinnyisa kw'ebisale ku masomero kigenda kuyamba okutereeza ebyenjigiriza mu Uganda bigende ku ddaala eriddako we tuli awo olunaku olwaleero. Tutandikiraawo. Ebyenjigiriza byeyongedde okufa era bigenda kufiira ddala kubanga nze nga bwe nkugambye nti omwana ng'ogyeko n'okumuwa school fees z'oyogera omwana alina okubanga alina emmere gy'asobola okulya oyo ava awaka n'oyo ali ku ssomero. Akati weebuuze omuceere gwa siringi 6 ebijanjaalo ndooza bya 5 kawunga kanya 5 bw'oteekako obutungulu kati butungulu buna bwa 10 ennyanya 2 za 10 kati okufumbira abaana 500 olunaku sente ze weetaaga mpitirivu nnyo kati n'amasomero go kagagenda kulemererwa. Kano bwe baganaasaba sente mbi kagagenda kulemererwa ate n'abazadde tebagenda kufuna sente ezo ez'okusasula school fees kubanga abazadde kakati nze tugume nkugambe bangambye miliyoni 2.5 n'enziruka emisinde kubanga sisobola ate nga gwe tugume wakiri oli yaddeko oli muwejjera amunyuseemuko kakati weebuuza omuntu ali eri wansi waffe entunga mu wansi eri oba ekyana mukaaka eyo wansi ku nyanja oba abali eri ekaramojja sente bagenda kuzijjawo zisasulira abaana yadde omwana asomye n'ayitira mu ddaala erisooka ogenda mutwala wa tosobola ekyokulya kyokka awaka abasigadde awaka bo balyaki nze fulgency simanyi gw'olyaki awamwe mulyaki wakati bw'oba olina abantu katugambe muri abaana muri banna olina abaana 2 naawe n'omukyala mwetaaga kulya kiro y'akawunga buli lunaku mwetaaga ebijanjalo kiro mwetaaga amanda agabifumba mwetaaga buto mwetaaga ebisiika byonna bw'ogenda okubala kyetaagisa mu mitwalo nga2.5 oba 3 ozikola buli lunaku ozijjawo fulgency oli mubbi nedda gwe byoli obijjawa ozikola tozikola njiriba tosobola kuzifuna njiriba tosobola kufuna mitwalo 5 olunaku omanyi bagamba Kampala kuyiriba kandi ze kankubule n'obuwono yiriba kati bakitegeeza nti either oli mu mabanja oba si kyekyo olina by'obuuka by'otalya kati omuntu atalya mmere tozaala mwana mulamu obwana obuzaalibwa obulaba obwana obusinga buli madwaliro buzaalibwa tebuweze linda katono bwoba tolidde mmere bulungi kukutta tosobola kuzaala mwana mulamu omwana omuzaala ali ati atyo ali awo bwatyo abulamu omulaba ali awo alina ebirungo byatafuna togikulaba engulu eyo nga balina kinyeenya mutwe abaana banyenya bwebuti mitwe banyenya bwebuti kiva kuba nti abazadde bali tebakkuta ate nga bakutira wabulu mu ntalo okitegeera tolidde byetaagisa okitegeera tugume wasome ebyobulamu oli ku muwogo mwereere era nga bye nasomako bimala nenze ngezaako kunoonyereza nemanye kigenda maaso kati abantu bakyalina nkwaso emala abantu okubaako engeri alina okunywa mukama n'ayamba nanywala okubuumu nagatako murondo nagatako kwegamba agatewa juzeewo alyokazaala omwana atukiridde yete mwabika emitima mugenda kwabika emitima ze kubuulira ekyo kyali tekiriiwo ekireeta ekyo bagita frustration omuntu okugwamu essuubi omuntu bwogwamu essuubi watonna kyosobola kukola ekiteekateeka obulungi abantu tebalinawe basula omuntu yasulanga mu nyumba ey'emitwalo 5 kati enyumba yalinnya eri ku miliyoni eri ku mitwalo 2 kati omuntu oyo ali luddawa abantu basenguka mu Kampala ne Kawempe ne bagenda ne basenga enaakulabye ne bavaayo ne bagenda enansana bavaayo kati batuuse kaki balagawa renti kabe mu kibuga w'okolera tosobola kupangisaawo abantu bali mu kudduka duka oli agenda n'asuubula omuceere ensawo y'omuceere ng'ensawo y'omuceere eriko emitwalo 2 amagoba n'agitundira emyezi 6 kyokka nga renti alina okusasula buli mwezi emyezi 6 gy'ogitundira kubanga abantu bagula kota
bagula hafu tosobola kugula nsawo ya mucere ne bagimala nze waliwo omuntu atema ennyama aleeta ekisambi ky'ente luli yakireetanga ne bakiriira mu nnaku 3 olwaliro kakati ekisambi ky'ente kimala wiiki namba akitereka atya anti katate asigala akomera omukka ensolo ziremu okugirako nabamu bateeka mu furiji kakati eri mu furiji mwotadde amasanyalaze yaka okitegeera n'ogenda okulaba kyova olaba amayinja agapima ennyama baagasala eyandibali erya kiro baalisala kati liri kumpe hafu ate bw'aba ateekako era ateekako akoona esobola okukola ki okwanguwa okugwa okuwera asobola okuba nga afisaawo akasente kubanga takyasobola buli muntu yenna waali buli muntu agezaako kulaba nga abba munne abatunda amata alina okuteekako amazzi amangi kubanga bw'atagateekamu amasanyalaze aga furiji gajja musaza tagenda kufunamu kati embeera eno yo eriwo kati mu kaseera kano mutugenda okutuusa ekiseera ng'abantu basiibaawo obusiibi bwe batyo abantu nga bafanjala ekaramoja bali mu kufa ogambye omuzadde okuzaala omwana nga tatuukiridde bulungi kiva kuba nti tolidde bulungi tolidde kimala obumere bakuwa bwe buti omusajja edda baamuwanga emmere wabangawo esowaani ya daddi ne wabangawo endeku ya daddi ne kubangawo kweganga omusajja alina okulya n'okutta bulungi yes nalyokazaala abaana nga omwana yoyo ng'omwana gozadde tugume n'obwongo nga bukola ki mwebuli naye kati muzaala obwana bwe butyo gwe kakati fulgensi oli musajja olaba omusajja w'amaanyi n'ogenda okuzaala akaana okalaba kakusobera ekitwe kinene olubuto luli eno n'ogamba kiki kino kumbe sikkuta ate olya yakigwe mu kibuga kye tusibe batwaka mmere bwe kati kasinye 15 basiigako kasiige obanga atalidde omusajja olina okulya oba ekitegeera naye oli eki bagamba lya muwogo naye muwogo enkozi fumba muwogo oba amanda tetugasobola okitegeera kakati embeera eyo eriwo kati n'abaana betuzadde bonna bali bwe bato nze nagendako ku university emu wano in fact kanjogere nagenda ku university ya Buganda eri e Masaka bagitaroyo university ya Buganda naye buli muwala akuyitako kampi bwe kati buli akuyitako kati bwe nembuuza abantu abandi okunto wayi Buganda bano be baana kati abaliyo nibanga munnange beebo nenga nti abasajja Abaganda babanga abawanvu abamaanya b'ekiwago baraga bazaala abaana abakola naye nkimanya nti ennaku eri mu Buganda tekyasobozesa Muganda kuzaala omwana ategeerekeka bwana bwe butyo ennaku evaawa anti kakati edda wabangawo emwanyi nga mutunda emwanyi mu cooperatives nga Abaganda ne bafuna ssente ne bali emmere abaagala okunywa ku mata ne banywa amata naye kakati oba omugaati naye wano omugaati gunaatera okufuuka emu ku miziro gya Buganda Gideon tugume nedira mugaati akabiro kindaazi katongera kulaba abatasomye mu Uganda nga beeyongera obungi naye ng'ekireese ekyo nsonga ya bisale ndine tugume atubuulira ye nga bwalaba nsonga kagenderere kati mwa babigenderera nga kye baagala bateekewo embeera ng'eyali e South Africa ya apartheid mubeeramu abantu abasomye n'abatasomye era abantu abasomye bazibu nnyo okufuga kati bw'oba oyagala okutegeka enfuga ey'okufuga n'ovaawo omwana wo n'akikwata omuzukulu n'akikwata olina okuteekawo abantu nga bo bawejjere ddala nga tebasomye nga bo bali awo kubeera awo era ensonga eyo mu South Africa yakwata akati abasajja abazungu bubaali bakyali mu mitambo egy'eggwanga eryo era abantu abasinga tebaasoma mu South Africa tebaasoma lwansonga eyo era kumpi ebitundu nga 7 oli bw'aba ng'asomyeko kinene nnyo aba alina ka certificate ne wano kye bakugamba ne bagamba nti genda osome genda okole skills genda osome by'emikono genda osome byaki tolowooza nti kintu ekyo kigendere nti abalinawo be balina okusoma kati abatalinaawo mwe musigalaawo bw'oba ow'okusomayo kolina okusomayo somayo ak'emikono nze luli nali njogera n'omu ku bakungu wa gavumenti n'aŋŋamba nti gwe tugume olina diguri 2 naye ate bw'oba singa oba oyagala okwanguyirwa okufuna ekyokukola genda okoleyo ka diploma mu kubajja oba mu busaaluuni kwegamba olaba gyansindika kati kwegamba bo balina ekintu ekyo wanga omuntu wa bulijjo kati tuba tusomesa okusomesa mwana twako we mutuusa omwana kiba kitegeeza nti agenda kufuukira ekizibu
Go muntu wa bulijjo go mugaga gamba nti oli mugaga togenda kwebaka n'omwavu tagenda kwebaka kubanga gwe omwavu anoonya kyakulya ate gwe omugaga akirina ogezaako okukikola ki okukikuuma nawe togenda kwebaka ojja kusula nga otunula olwaliro n'omuntu agenda n'azimba ennyumba otyo n'agiteekako ekikomera oluusi nga kigisukako n'ogisukako mu kikomera nateekamu esengenge sengenge n'amuteekamu amasanyalaze n'akwata mu nyumba n'ateekako kamera n'aleeta omusirikale ow'emmundu oba ow'akasaale ale n'aleeta embwa embwa ezino ez'amaanyi anyweza byakwerinda oyo ali muki oyo alina ku ssente kakati ate ono atalina naye anoonya ngeri ki gy'asobola okulanga alumba ono alina kakati ono alina buli kaseera yenyweza okulaba nga yenywezaako buli kimu teyeebaka buli kyawula ekikuba nga buli kyalina tewali kimugibwako waliwo ekikuba gamba akikola ki ayingidde so omugagga tasobola kwebaka n'omwavu tayinza kwebaka mwena mujja kusula nga mwebaka enkola eno ey'okulaba ng'abaana abakaramoja bali ku street basabiriza ng'abamwe bali mu international school basoma enkola eyo nkyamu omukaramoja muna Uganda enjajja kufuukira ekizibu bye tukola bino kati olwaleero ne muteeka amasomero musaba miliyoni 2 miliyoni 5 ng'abalala batazirina baana tebagenda kusoma bagenda kubafuukira ekizibu eggwanga eritasomye zibu nnyo okuteekateeka obulungi muyinza okulowooza nti kyemukola gyekiri temuyinza kukwata masomero ebyenjigiriza ne mubikwasa ba private ebyenjigiriza byandibadde bya gavumenti era gavumenti erina omukono munene nnyo mu byenjigiriza yateekawo ne bonna basome efuddeeyo genda bonna basome olabe amasomero gonna gafa ba inspectors oba baragawa gonna gajjulamu amazzi nalabye kaseese eyo ng'amasomero gonna toilet zaggwamu amazzi gazingako buli kimu kyonna abaana tebagenda na kutandika kusoma naye ng'ate waliyo ba inspectors waliyo bakulira ebyenjigiriza ku district naye bonna bali awo tewali kigenda mu maaso so nze nsuubira nti eggwanga tulisudde fefe nnyini ebyenjigiriza tubisudde kyova olaba kati olwaleero kati omuntu atalina ssente ataasoma yalina ssente ataasoma ye mukulembeze tulina ebitundu 7 ku buli 100 be bakulembeze baggwanga bataasoma bakansalazi towetaaga kuleeta buyigiriza omuntu bw'aba tasomye kimujjako okubeera omukulembeze anti kakati omukulembeze jjukira buli kyokola kyonna biri mu luzungu ebyokozesa birina biri mu luzungu okumanya ekintu ekigenda mu maaso olina okumanya oluzungu olina okumanya olungereza olina okumanya engeri gy'obitwala mu maaso kale bwaba tewasoma ogenda kukola ki kyovula nebigenda mu maaso tebikote tebiri abantu tebakyalina kye bakola kubanga kati abantu tebasoma abantu si bayivu balaba bulabi bintu bo banoonya ssente buli kumakya batuuka buli baagala ssente so eggwanga lidde emabega nga ne bakuba n'emmeeza nga baagala ssente so ng'ate ssente oluusi zakulya ssente zakuzimba somero zakuzimba toilet ya community zakuzimba ddwaliro oba kuleeta eddagala bwe twogera ku masomero aga bonna basome tujjukira omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni bwe yabadde ng'ali mu bitundu eby'ejjinja NRM ngeweza emyaka 38 yagambye nti abakulira amasomero aga gavumenti bateekawo embeera y'okuggyako abazadde ssente ne balemesa abaana okusoma so nga ate gavumenti yateekawo amasomero ga bonna basome bwereere anti kakati kino kyo kitunulidde mu ttuluba ki kubanga n'amasomero ga gavumenti kati gasaba ensimbi omwana okusoma yeetaaga ennoni eriwandiika ku lubaawo omwana gavumenti emuwa 1,000 mwaka mulamba buli mwana 1,000 omwana UPE badde manyi buli gwattambwa buli ttaamu mwaka kati bw'ozigabizaamu ziri siringi 13,000 zikole ki mu ssomero amasomero agedda gavumenti buli ttaamu omwana gavumenti emuteekako 13,000 kati bajja kuba amasimu wano batubuulire siringi 13,000 buli ttaamu kakati zigenda kukola ki essomero lirina okugula ennoni essomero lirina charts essomero lirina bintu bingi byetaagisa ku ssomero masanyalaze biki ebyokunywa ebyokukola ki nobwoba olina okugabula basitaafu bokka beetaaga sente meka olunaku beetaaga sente meka wiiki beetaaga sente meka omwezi era kinakugambye negamba nti yadde nobwasaba sente nyingi amasomero gapaaziza sente ekisooka tegagenda kufuna abaana ekyo kisooka ekyokubiri nobwe gazifuna tegagenda kuganyulwamu kubanga ebintu byonna bya buseere amafuta ga sente meka kakati
n'emmere yokka okugireeta okugituusa mu kibuga yo gijjewa ye emmere ekyali luddawa kati mu mbeera eyo tosobola kusomesa baana tekisoboka Prime Museveni akimanyi we basomera engeri gavumenti gyakwatangamu ensonga z'okusoma abaana basomeranga bwereere ate batwekwasano nga bagamba nti abali abaana baali batono nedda sente zetusolooza kati nyingi nnyo okusinga ezasoloozebwanga mu biseera biri kyo kitegeeza nti era mwandibadde mukola ekintu kyekimu abo bonna abakulembeze boolaba abali mu gavumenti kati basomera bwereere ku sente z'omusolo ba Prime Museveni bagenda e Tanzania Dar es Salaam okusomera ku sente za gavumenti yabasindikayo n'abalala bonna basomeranga bwereere n'ensijuta we twasomeranga twafunako n'ebitabo ebiva mu gavumenti ya Canada nga bafunanga amawanga ag'enjawulo ne gayamba nosobola okufuna omuntu akuyambako baga nti akatuyambeko essomero lino oba gavumenti tufune ebitabo omuntu n'ofuna ebitabo ne bafuna ebintu ebiyamba abantu twayambalanga uniform nga za jinja wane jinja wano kaki nga twambala kaki nga zaffe nga tuzikolera wano naye olwaleero kakati buli mu ssomero lyambala lyabyo tomanye ngoye gye ziva ziri expensive omuntu talina wasobola kuli abazadde bakoranga mu companies za government wala bakoranga mu coffee marketing board nibafuna emisaara nibafuna ebintu ebyenjawulo nibasobola okulabirira abaana baabwe omuntu yakoranga mu government ng'alina wasula abakoranga mu KCCA balina KCCA flats ziri wansi wali ebukoto nibasula luddawa noba ngo officer omwezi gugenda okugwako nga waliwo kasigadde ku account naye olwaliro ofuna emitwalo 5 naye n'ofulumya akakadde kamu n'ekitundu so kitegeeza nti basigaddewo n'amabanja era abantu abasinga bonna bali mu mabanja mmeere ogambye nti mu kiseera kino sente gavumenti zekuŋŋaanya mu musolo nyingi n'ekizibu kivaawa sente zino ne zitakola biziteekeddwa kukola obutakola kati obuli bw'enguzi nti buli muntu yeefaako yeka agala kyakwata akikwata akinyweze ono kakati mwanyinaze ate yakatuuka wano ayinza kuba nga agidde mu motoka ya bukadde 7 ng'amafuta genya olunaku ga bukadde 5 okiraba kakati oyo kufuna sente zibeezaawo embeera eyo tasobola kulowooza ku munde kumuwejjere alina okumaintaininga status quo ey'okuvuga emmotoka ennene ey'okututeeka ey'okusula mu mayumba ag'ebbeeyi Diana w'amaanyi ye buli zaafuna asika nga zawwe buli zaafuna asika nga zawwe yeezimba yekka era bw'aba azimbye omulala azimba mutabani we oba muwalaawe agenda okusomera e Buddo agenda okusomera mu masomero ag'ebbeeyi ate fe abawejjere tujja kusigala bwe tutu so bano bo bajja kwebeezaawo kwekolako kwegagawaza kwekolera ebirungi enviiri buli wiiki asikola nakola za enviiri za mitwalo 5 buli wiiki ati abawejjera abasigadde mwe muzisale mubeere n'ekakaati embeera gye tulimu ne mwanyinazo nyabuza gy'okulaba tuli ku 103.3 Radio 4 ensonsozi omwadde ka welcome kawo mu welcome ako nyabula musa kwatuuliriza